Program ensonga mudire guse ku Beg TV Kibalizi John Semakula Chris Samalemu ye mutestesi ate yali ku kamera okulaba nga byonna tubibatuusaako. Tubagamba mwongere okusubscribinga ku Beg TV, genda ku YouTube onyige kade osubscribinge. Ate yali ku beg.com nayo ekintu kifumba mutuku, amawulire agasinga okubeera ag'omulembe agali profession agataliimu kwesitaza, genda osome olaba amawulire agataliimu kuwaayiriza. Tuline Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Jema Haji Katerega Munnabukomansimbi eyeteekateeka ate okukiikirira abantu b'Ebukomansimbi. Kasooka babuuzeeko tutandikira awo. Abalabi ba Beg TV mbalamusizza mu nnyala ya Mukama Katonda ow'ekitiibwa n'embeebaza emirimu gye mukolako, era ne neebaza omutonzi waffe atulabirira omusana n'ekiro n'atuwa ekyokulya n'atubeezaawo. Erinnya Kateega Muhammad, Secretary General wa Justice Forum Jema, Chairman omuwummuze Bukomansimbi District Local Government, ate Director wa Bukomansimbi Secondary School e Bukomansimbi Junior. Naye kantegeeza abalabi ba Beg TV ne bannayuganda bonna nti essomero lyammwe erya Bukomansimbi SS erikiikiridde ebbendobendo ly'ewaffe eyo ku Nationals. Era olunaku lwaleero tugenda kusaawa eno yennyini bagenda kuboolekanya ne Bukedea Comprehensive Speaker. Ng'oli w'amaanyi. Mizannyo gitaddemu amaanyi. Mizannyo gitaddemu amaanyi. By'ekintu ekitunda Bukomansimbi. Ogenda kiteekamu amaanyi. Yakiteekamu amaanyi. Essaza kubanga Bukomansimbi Saza Buddu bw'ebeera n'abasambi abalungi kitegeeza n'essaza oliwagidde. Butereevu. Tutandike ebyobufuzi eby'emizannyo biwedde n'ebyenjigiriza. Kulikayo ewa Mwami Museveni. Ewa Mwami Museveni gamba kulikayo mu iPod. Nze nategedde Museveni kubanga bwenda bawo ekifaananyi kya Mwami Museveni sibuuza birala. Ebintu muteekwa okubyawula. Waliwo Museveni chairman wa NRM, ne wabeerawo Museveni president wa Uganda, ne wabeerawo Museveni chairman member wa iPod. Era omukiise wa NRM mu iPod. Kati wabadde naani ku bonna abo? N'abadde ne Yoweri Kaguta Museveni omukiise wa NRM mu iPod. Annanga bino binyuma. Olukiiko lwagenze lutya? iPod abantu bagiyita kasiko, abannamu waliwo abatakkiririza mu iPod. iPod okujjako abantu batemeratemera mu gwe mukago ogugatta ebibiina by'obufuzi wano mu ggwanga. Ebiina ababaka mu paalamenti nimbye? No, tolimbye. NRM, Jema, PPP, NUP, DP, FDC. Kuliko ekibiina ekirala awo kyembuuze? UPC. Mwateesezza ku ki ku luno? Ensonga zaabadde nga ssatu. Esooka waliwo ennongoosereza paalamenti ya Uganda gye yakola mu tteeka. Ng'etteeka eryo ennongoosereza eyo ebibiina si byebuuziddwako, naye ne ligenda mu paalamenti era ne liyisibwa. Ne twesanga nti etteeka tujja ligoberera nga bwe liri, nga bwe tuyiye amagezi agalirongoosa okukirako awo nga birikola ki nga birifaanagana, kubanga sitwasobola kuteekamu input yaffe. Mbadde ngamba mwagenze kuteesa muwakanye etteeka ate mwakkiriza bukkiriza ng'ate president tannaliteeka. President etteeka alema liteekako omukono. Anti gwe mwabadde naye ate memba wammwe. Era president era si yateeka amateeka. Amateeka gateekebwa mu paalamenti. Kya mukisa mubi nti bannayuganda tulinayo oluusi bamea wa paalamenti abalabika nga bakazanyirizi. Madingo man. Abatagoberera biki biri mu paalamenti, abagendayo kunonayo obunoonya omusaala. Ebintu ebibakwatako ne batabitwala nga nsonga, ne babiwulirira ku street nga gwe oba nga nze abatabeera mu paalamenti. Etteeka lino lyajja mu paalamenti naye bannaffe naddala betulowooza nti tulufaananya endowooza. Abali ku ludda oluvuganya. Yes. Paalamenti ne bagyesiga. Bo bali nno bagamba nti mwe temukyali ba ludda luvuganya, mwe muli ba ludda oluwagira. Obutamanya butawaanya. Omanyi omuntu nga sitamanyi abeera n'eddembe lingi, asobola okwogera kyonna ky'ayagala kubanga tamanyi. Kubanga tamanyi.
Ali radiyallahu anhu y'omu ku baasikira nabbi owokuna. Nabbi bye yafa yafunayo bakamanda bamujambigire, waliwo Abubakari ne wabaawo Umaru yafuna wadde Uthman bwe yafa Ali n'addawo. Naye Ali yagamba nti emirundi mingi akaluubirizibwa okuvuganya mu ndowooza n'omubuyabuya. Yamuyita Jahiru. Jahiru kigambo kya Luwarabu kitegeeza omuntu atamanyi omubuyabuya. Omubuyabuya abanno musiru ddala oyo atamanyi ate nga yeetwala nti amanyi. Kati omuntu oyo aba muzibu wa kuwanyisiganya naye ebirowoozo. bwe bakusanga ne balowooza naawe gwe mufaanana. Temusobola kukkaanya kubanga ye kyasanga kyasuulawo. Tamanyi kikyakwogera budde ki nawa. Kati baganda baffe abaatuma mu paalamenti etteeka bwe liba lirimu ensobi bebabba okulikoodi ya paalamenti ekiriko olwaleero nti abakulu baafuluma ne bagenda ekweyo ekiri ku likodi tewaliiwo kye baayanja. Ate ne mu committees obuzibu buli nti bannayuganda baafuuka kisu kya mbuzi kirekerera omusi nekitunuulya omubaazi. Naye mu tteeka lino oba lirimu obuzibu babaka ba paalamenti. Etteeka bwe lyajja ku floor ya paalamenti ne bafuluma ne bataliwa budde kubeera nga bawaayo endowooza yaabwe. Oba oli awo bandisuuzizaako kuba ne babaako kibalongosa ekimu ku bibiri mu biri mu tteeka eryo erirabika nga yogeza abantu ebikankana. Naye njaga okutegeeza nti tewaliyo ate kibiina kitannaba kukubira iPod okubuuza engeri gy'ofuuka memba wa iPod. Ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya ebiri ku ludda ebirina omubaka n'ebitalina n'ebyafunye ababaka eggulo nga tebyafunye babaka nga bagenze kulondebwa wabula nga basaze flo nabo byakubye esimu n'abasazewo obusazi ekibiina kipya kyafunye ababaka ababadde ababadde mu FDC ne bagenda mu PPP mu PFF ababadde mu NUP ne bagenda mu DF nabo basikuba essimu nga beebuuza butya bwe bayingira mu baagala kumajja tulina ababaka baffe twasuubudde etteeka libakkiriza abo sooka abantu babukakasi ekyo etteeka lyogera kyawo. Etteeka lino of course parliament omubaka nga wabula omwaka gumu akkirizibwa okusala eddiiro okgenda mu kibiina ekirala. Naye okusinziira ku bitwali tulabyeko mu paalamenti ya Honorable Kadaga ababaka abo baasigala nga ba bibiina ebyo wadde nga balangirira nti bagenze era emitemwa gyabwe gye baafunanga olw'ebibiina byabwe gyasigala gigenda mu bibiina ebyo. Kati ekyenjawulo ekiriwo mu sipiika ono owaleero ate ye yawandikidde electoral commission n'akitegeeza nti bano baasaze eddiiro naye nga ekyali mu amakulu amakusike oba gali mu tteeka eryo kwali kutegeeza bannayuganda nti nze temunnindira mu UPC ngenze wa Jema otandika okuteekateeka abantu bo endowooza yaabwe kubanga ekibiina kiri ekyakusponsoringa kikyakuteekamu amaanyi n'ogenda mu paalamenti emyaka egi era abantu baakulondera mu kibiina ekyo nga bazimba kibiina kyabwe nakutwala ndowooza zaabwe mu kibiina kye emyaka meka 5. Olwekyo ab'amateeka banaatunnyonnyola ekisingako awo nti omuntu yajja wa Jema omwaka gumu ogubulayo akyusizza nti ate ssente Jema zebadde efuna zigende mu PPP omuntu oyo gye yakoze eki ekyo kiriwo kyekyaliwo ku lwa Kadaga simanyi wakuno kinaabaawo ezo si ze bayita president. Kadaga yagiseetinga ssente zisigaleyo. Sipiika aliwo agamba baasaze eddiiro nkuwandiikidde kitegeeza ssente zaabwe zikole ki zigende gye bagwa. Kati ab'amateeka bajja kutunyonnyola tannaba kugamba nti ssente zigende gye bagwa naye yategeeza butegeeza nti baakyuse. Kati akakiiko k'ebyokulonda ke kali mu dairema mu lufuutifuuti ekajja okuwa Ssaabatapusi wa gavumenti kati gwe tulindiridde Attorney General yajja okuwa ekyokukola gwewagira kyawe gwe singa obadde gwe. Jema yateekateeka kandidate waayo basalirwa gyali mu paalamenti nemunoonyeza akalulu nemuteekamu amaanyi nemuteekamu obudde kaakati n'atuuka nga buli omwaka gumulaga nze neekyaye ngende Jema njikoye ngenze mu NUP abandi banywanyi bange. Kati awo waliwo akakuniza ab'amateeka ke bateeka okunnyonnyola
kakati olwo James zingo kubeera member parliamentary party kitegeeza jema gwe togenda kufuna kubanga tokyalina muki noze ekyo tekiriyo president bagiseeta kati bwe mwabadde mu lukiiko olwo ako nako akatundu ako kyabadde mu lukiiko kwabadde okutunuulira kuba tuli mwagwa byakulonda etteeka liri very clear ate tebaalikyusizza nti omwaka gw'ebyokulonda 14AB ensimbi gavumenti zeewa ebibiina by'obufuzi zibenga zigabanwa kyenkanyi ensonga enkulu gye tubadde twogerako kubanga NRM chairman waayo talina bawinza kukyewogoma kubanga 2021 tekyakolebwa nga tulowooza ffe nti ku mundu guno bwe kiba tekikoleddwa tujja kugenda tubuuza abamateeka kooti kiki ezigamba ku nsonga eno muntu singa gavumenti singa ebeera emererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo obulambikiddwa mu ssemateeka ki ekigenda etteeka ligamba nti mu mwaka gw'ebyokulonda tunaba nga tugenda nga tumalako ekisanja omwaka ogusembayo ssente akakiiko k'ebyokulonda zekawa ebibiina by'obufuzi ebibiina byonna ebyewandiisizza ebiri mu paalamenti ya Uganda so si buli kibiina byebirina okugabana ensimbi ezo kyenkanyi ekyo nakyo kirabamu obutali bwenkanya kubanga n'ekibiina electoral commission kyewandiika nekibeera ne office headquarter kyagala okuyingira mu paalamenti naye obusobozi bwakyo naye ddala ggwe olaba ekibiina ekitalina busobozi buleeta mubaka mu paalamenti kisobola okukulembera eggwanga kisobola bwekiba nga kiweereddwa ag'amaanyi kubanga mwe mwakireeta mu lwaki paalamenti lwaki sente zaffe z'omiwa omusolo ze zikiwa amaanyi Kateregeye kitandika ne banne baali kuki baalina endowooza nga endowooza eyo egenda gasa ggwanga yaffe Uganda kati era gavumenti bagamba yeeweeza omumba kwe kugamba nti nno ejja kubawanga obusobozi obutuuka mu bantu mutunde endowooza yammwe akakwakuliza kyateekako kakubeera ng'oyimunda mu paalamenti kakati ekyo bwekyo bwe kiri awo mwakomyewa chairman yagambye eki kubanga mwabadde ku siniya chairman yagambye nti omwaka guno ogw'ebyokulonda ajja kulaba kubanga era ye minister of finance substantially nti gavumenti etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo sente ezo zigabana tulinze kooti eno gavumenti enda kola release yonna mubeera obuwumbi bumeka gavumenti spendinga obuwumbi 45 buli mwaka bibiina by'obufuzi omwaka ogusembayo gubaamu obuwumbi nga bumeka 45 bwe busigaddewo kati that is naye ye entegera ya electoral commission egamba nti obuwumbi 45 obwo bagibuwa kutuyamba ku mirimu gyaffe egya buli lunaku kati ye eringa erowooza nti ate paalamenti ejja kukolayo ensimbi endala zegiwa ez'okugabana ekyenkanyi naye ebyo electoral commission tugigamba tulowooza nti ennyonnyola yayo nfu tulindiridde kulaba kooti eno kikyegenda okukola electoral commission yabagamba dda nti ensonga eyo mugitwale yeetaagera batapusi b'amateeka teetaaga mutaputa w'amateeka anti yo tebitegeera teetaaga mutaputa w'amateeka erina okutya yasanga ekyebadde emanyidde okutambuza amanyi kyekisanyusa bakama baayo kakati twatuuse ne ku mmeeza y'emu ne bakama baayo nitubagamba obudde butuuse kati ebyokuzanya biweddewo twetaaga etteeka libe nga likituuka muki tubazeemu nga tulina ebibiina babaka bibadde 7 kati bw'ogenda okubalamu awo obuwumbi bwa 45 n'ogamba nti bw'ogabizaamu 7 abantu bagenda kufuna ssente kitegeeza ssente mpitirivu jeme beegudde mu kintu obuwumbi nga 6 ebeebulina n'omusobi era ezizayo mu bantu bannayuganda bebabazifunye PFF FDC obuwumbi 6 ebeebulina UPC ebulina awo akalulu kajja kunyuma katulooza nti twagala ekiri mu mateeka singa electoral commission ne batubawadde ssente mugenda kukola muki tugenda gitwala mu kooti tewaliwo okubuusabuusa mu ekyo mwagala buwumbi jeme erina omubaka omu PPP erina omu eyagala obuwumbi 6 n'omusobyo egenda mu kalulu nange ngenda kunonya bagamba
omwaka gw'ebyokulonda bagamba bungi bw'abantu mu myaka gino emirala 4 bwe bayogera ku bungi bw'abantu naye omwaka ogusembayo Parliament bwenkanya sebo nange ngenda kunoonya wengenda okwesimba kubanga kati nkitegedde bwe neesimbawo sente zigenda kubeerawo zigenda ate zinalaga obumbi omukaaga jemene ebutadde wanze obutampa bifaananyi obutampa sente za nomination buli mubaka waffe tuba tuteekeddwa omuwa ebikozesebwa byonna agende mu kalulu yeegazaanye ajje atunde endowooza ya Justice Forum ennyingo 5 ey'obwenkanya ebyenjigiriza ebyenfuna empisa ezirabika nga zaatusenkanye mu byobufuzi by'eggwanga Uganda n'obwegassi bwaffe. Twogedde ku nsonga ebbiri ze mwabaddeko ze mwateesezzaako ey'okusatu yabadde ki kubanga wagambye mwakanyizi ensonga ey'okusatu minisita wa justice okuba nga avaayo ne statutory instrument egenda okusobozesa etteeka lino pulezidenti yasaako omukono okubeera nga likola ki nga likola nga twagala ng'ebibiina by'obufuzi twebuuzibweko era nekikirizibwa minisita ndoza ajja kuteekawo enteekateeka actually wajja kubaawo retreat ogenda okutunuulira ebyetaagisa okubeera mu instrument eyo ekisobozesa etteeka lino okubeera nga liteekebwa mu nkola. Waliwo abalowooza nti iPod mukago kasiko ka President Museveni bakasiko ka ssentebe w'NRM ke yateeka awantu oba Kampala oba Makerere oba Ntebe mwateegera ensolo ze nti kati mwagenze yabamatiza dda kyawedde abanuupu baaganye ne bagaffe ne FDC baaganye ne bagaffe tetugende eyo ffe tetukolagana na Museveni. Ate nupani ajagiise si member teyina babaka Nuupu si member wa iPod ayagala bwagazi kubeera member wa iPod tafuna sente azifuna etteeka eribaddewo libadde terikugira muntu ali mu Parliament kufuna nsimbi libadde terikugira kibiina kyonna kiri mu Parliament kufuna nsimbi n'olwekyo Nuupu egenda eyagala bwagazi kati kufuuka member etteeka ekkadde libadde nga kubeera member wa iPod ofuna bufunyi babaka bo ofuna ababaka n'okukkiriziganya n'ebyokwogera ebiruma eggwanga n'ogamba nja kubeera n'oteeka omukono ku ki ku ndagaano n'ebyo Nuupu yakola ki yabigaana olubereberye nti tejja kubeera nga etuula ku mmeeza emu n'aba-NRM ekyo nekitegeerekeka era endowooza yaabwe nekigiwa ekitiibwa era teri agivuganyaako okwekukkiriza kwabwe era kwekumanyi kwabwe era kwekutegeera kwabwe njagala okubeera nga nkuwa ekitiibwa ne kati ekiriwo olwaleero etteeka epya lye baleese omuntu yenna okubanga oli mu Parliament ekibiina nga kiri mu Parliament nga kinaafuna ku ssente nga kinaagala okubeera nga kiganyulwa mu nsi by'omusolo kirina okubeera nga kituula ku mmeeza eteesebwako ensonga eziruma eggwanga ensonga ezinyiga eggwanga ndowooza nno nti ebibiina byonna byandize bibingira mu iPod netusobola okubeera nti tubeera n'eddoboozi eggumu erinywevu erisobola okuteeka kwabo abatulabiriza ennaku emyaka 40 ku nnyinga naye kati bwe badduka ng'olowooza nga ojja kuyita ku simu kuno tolina kyogenda kubaseeseetulako. Wabadde naye wamugambye ki Mwami Museveni wabadde naye mu meeting kikutegeezezza myaka 4 wamugambyeko nti naye wange ekyo si ekyabadde ku agenda naye nga naye akitegeera bulungi nze okwambala essuuti yange bwe njambadde nga nesimbyewo neŋŋamba nti ngenda kuleeta candidate kitegeeza nti kiri kyaliko nkyetaaga kitegeera bulungi n'olwekyo nja kusaba bannaffe abamaze okulaga endowooza abakubye amasimu nga mukubira Idi waffe ekintu mukireke mu nkola musobole okubeera nga mujja kifuula ekyomuzinzi tuleke kkaanira mu kkubo ate tuleke okufaanana nga mpisi empisi abagimanyi bagimanyi empisi ntiitiizi ntiitiizi ate teyigga egenda egoberera mpologoma weyisa ng'ewalula lusaayisayo olwo egenda ekomberera nekutira okwo netambula ebyalo nemukulekana
bwempisi betandika okukayana yesinga oyinza okuloba nti yekola ki yesinga amaanyi muki mu nsiko lwekyo nyabagamba nti tukolere wamu tugatte amaanyi gaffe ate tuwaŋŋane ebitiibwa buli omu awe munne endowooza ye ekitiibwa kati nga bolaba nti sikkiririza mu protest vote naye mpa ekitiibwa abagikiririzaamu eddiini y'omuntu ekitiibwa exactly nga kubanga tomanya kugera kwa Katonda abantu bayinza okutya mu protest vote enkyukakyuka nekola ki nebaawo ate nga ffenna gye twagala kakati noona atuula ku mmeeza n'ateesa n'ayogera naye nze njagala omuwa ekitiibwa tomanya nti mu kuteesa okwo ayinza oga nti Kateregga nkiwadde ggwe si ekyo wayinza okugamba nti ensonyi n'okukanya ne kubeerawo yagamba nti mutuufu abantu bano ensonga gye boogera yeeyo atandise n'okwogera ku bigambo ebya Mukama Katonda abanga yagambye nti amazima ga Katonda NRM ebadde ng'egaba n'ensimbi in unchristianity way ebadde ezigabana mu ngabano etali ya Bwakatonda kitegeeza badde banzi omuntu alabika ng'asemberedde ekitegeera okwenkanya wabukola ki ate nga gwogamaze sijjagera mu lukiiko olwekyo abantu era bolaba oli nti tayagala kuvuganya mu byakulowooza aitha nga teyekakasa ekikyali nze ŋŋenda ku meeting eyo n'omutwe gwange ate nenkomawo nagwo nga tuvudde sikyusizzako ekyo kyenzikirirrizaamu nosigala nga oli wa Jema nsigala nga ndi wa Jema batugamba mbu bwe baddiini buli abagenda mu iPod bavaayo balokose DP bwe yagenda mu iPod yavaayo kati president minister abalala baki ne tuwulira waliwo n'abajema Jema naye bwe yagenda mu iPod naye yatandika okugwa olubege kakati abalala bone UPC akena bwe yagenda mu iPod UPC negenda olagirwa gye yalegenda Jema gye wagye yagenda kyamundu eyali omugezi w'ekibiina yagamba nti abo abasajja nze kubala bagenda mu iPod bye bwe badda bye batugamba bannayuganda munansonyi oluusi abantu abamu kubeera ng'endaba yammwe ey'ebintu ya kibogwe kyamundu genda okugyayo clips yanye kwanga kwogera n'abantu batali mu kibiina Munyonyo yaliyo ng'ali ku center stage ngayambadde Jema era nga akuba embala ya Jema Munyonyo baali bagenze kukolayo ki baali bagenze kuteekateeka mpaka oba baali mu iPod abantu aboogera ebigambo emisana nga tebifaagana bye boogera kiro nze oluusi sibanyo nabo tobateesaako sibabaako nabudde bwabwe tobakubaganyako birowoozo siira budde bwabwe iwe otaabadde ate nga wabaddewo kubanga sisuubira nti wiiki emu bbiri obadde toli mu Uganda omukago abasajja batandise omukago PFF ne anti batandise omukago gw'ebibiina ogenda okusiguukulula gavumenti NRM Jema kuno munagwegattako wali waŋŋambako emabega ku mulundi guno temuli beetegefu kwegatta mu mukago simanyi oba munaakyusaamu Jema mu butonde bwayo ekkiririza mu bwegassi African kuba gemaanyi naye kyetulowooza nti omulundi guno tujja kusengejja tujja kugoberera bugoberezi nga bwe kubadde emirundi gyonna twetaaga okumala okutegeera n'okumunnyonnyoka ensonga ze twegattiddeko kyamazima ntwetaaga okuggyawo sisimu eriwo emazeeyo emyaka 40 naye twetaaga tumanye nti nze ngenda kuyita wano gugenda kuyita wano ogenda kukwata kugulu kuluma kugulu ono agenda kukwata mu bulago ffenna tugenda kubeera nga tusinkana bwe tutya naye okulowooza nti nno tujja kutambuza bwe tutya nga ne bwe tumala ensolo neetuggukako ku kizigo neefuutuka neduka neegenda ne tutagikwata ne tulowooza nti tujja kusigala nga tetuzzeeko kukola evaluation kutunuulira ebyo bye tuyiseemu na biki ebitulemesezza tulowooza nti nno eyo enkola tetukyalina budde bwayo emirundi gyonna okuva mu IPC ogenda mu interparty cooperation emirundi gyonna akalulu kaggwa abantu babadde ku bitebe byabwe TDA
byobadda ku kitebe kye ebaddayo kugoberera kanya abantu ne boolesa obutali bwa serious bumalirivu mu kuleeta enkyukakyuka abantu bazuukanga buzuukusi kati wasigadde emyezi 6 abantu bazuukuka nti twegatte so nga ate abakulembeze babaddewo ebbanga lyonna ebbanga tulimaze eri yonna yakulumangana nakuboolegana nakutyobolegana bayitayo ekirabo tebagenda onagenda notagenda nakutyobolegana mawugo yayita politics wakoma nnyo kaakati olwaleero emyezi 6 abantu bazuukuka bakoze omukago si kibi era nze njala baagaliza obulungi naye twetaaga okwongera okumanya n'okunyonyoka engeri gyetugenda okubeera nga tukolaki nga tugutambuzaamu gwe mukago ngeri gya mukago egya bulijjo oba guno mukago gwambala era nga gulina ekigendererwa ekyokujjawo nga si kukola mukago kunoonyezaako bifo bya bamemba ba paalamenti kunoonyezaako bwa chairman wa LC5 kunoonyezaako bwa kansala n'ebintu ebiringa ebyo njagala okugenda mu mukago nga mmanyidde ddala nti omukago guno ekigendererwa kyayo ekikulu si bufoofu buno wabula nteki ntebe nnene kyogamba jema nde tebaligituukiriranga kuginnyonnyola kumanya ki kigenda mu maaso muwulira biwulire simanyi maze ennaku nga zizo ennaku zino mbadde nnyo best mu kyalo mukama wange n'omwogezi w'ekibiina we bali mbadde sinafuna nnyo brief kuva mubo kunnyonnyolwa naye tulina meeting ku lunaku lwa mande okutunuulira ebintu nga bidde bitambula n'okumanya wa wetugenda okubeera nga tutambulira nga tumaliriza bannakibiina kya jema kiki ekigenda mu maaso kati ebibiina ebirala biri mu kulonda biri mu structures ebirala birimu abantu bali mu kusonda ssente za kampeyini abalala bali mu bakyajjayo foomu kweyagaliza bifo mu jema ki ekigenda abantu bakomyawo forms wiiki ewedde twali wiiki eri eyo munda fayino gimaze bukoma nsimbi eri eyo munda twali Busoga nga tufuna empapula zaabo abeeyagaliza okubeera bamemba ba paalamenti ku tiketi yaffe ya jema era twagenda okuva e Busoga nga tufunye bamemba ba paalamenti 10 nga tufunye ne chairman wa LC5 Yiganga omu nga tufunyeyo ba chairman ba division 8 nga tufunye ba kansala 20 kati tiimu yaffeemu yagenze mu Western wiiki ewedde tiimu endala yali mu Northern yagenze okudda nga alipoota gyewa ya mu Northern bafunyeyo ababaka 2 omu ng'ali Lamwo omulala ng'ali eno Omoro Elira bafunye Elira Apach Alebutong bafunye bakansala abakunukkiriza mu 15 weekend etandika ejja ku lunaku olwokusatu abawano mu Buganda bagenda kutandika okukozesa empapula zaabwe kitebe twagala okwanguyiza abantu baffe baleke okutambula ngendo mpanvu kudda eno kubanga ne empapula zaabwe twazibaweereza mu soft copy so omuntu addamu akozesa essimu ye n'addamu ate n'aweereza naye twagadde okutuuka ground tubeeko nekyetuwulira ku ground bano abantu bali batya n'ebintu biringa ng'ebyo omukisa gwe tulina nti twafunye ababaka 2 abeeyagaliza mu Bukooli North yuka gye tugenda okubeera n'akamyufu mu Busoga naye awalala wonna abadde omuntu omu wali akatalekeka njagala kukubiriza bannabakoma nsimbi nti emmwanyi eseebyemu naye tetulegeza tujja kola ekisoboka okulaba nti nno omutindo gwaffe tugukuuma era n'okubeera nga tunyonyogera bekikwatako okulaba nti bwabaawo obuzannyo obubadde buzannyibwa emmwanyi yaffe okukakana kisobola okubeera nga tubugjawo njagala okukola gavumenti nti omulundi guno yandibaddeko ng'ewa bannayuganda ekifaananyi ekituufu okugoberera ebiri ku international market abantu baleke kubeera nga bagwa mu katego baleke kugwa mu katyabaga abantu baffe bangi beewola ensimbi ne bagenda basuubula emmwanyi kuba ekyo kyali kiriwo nga balaba nti etodde
kakati bali awo bakaaba era bwegende bukoma nsimbi amasitoowa ebima bya mwanju byonna bijjudde mwanju ziri awo tebagala kuzikuba kubanga baazigula nga basuubira $1,500 baazigulira ku bbeeyi kakati ziri $900, $500, $1,200 okufiirwa $4,500 oba $5,000 omuntu aba asaanyeewo ate oba ze zaasuubula naye tezikusanga mu lujja exactly ozinona mayiro 10 exactly kyankwasa ennaku ng'abaministry ya agriculture abo bamayifu nga bavaayo okunyonyola ebintu bye baaba mu mwezi gw'okuna ne baleka ensi yaffe nga bo baali babiraba ng'era bamanyi ne bamanya nti wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu by'emiwendo tebaafaayo kujja kutegeeza ggwanga n'abalimi baffe kubeera nga betekeratekera embeera ati abantu bagudde mu buzibu era njala kugamba gavumenti nti nga bulijjo weekola okubaako n'ebyesonyiwa ab'amakampuni amanene abantu baffe abafactory z'emmwanyi ebeeka engeri gyesobola kubeera nga bakompensatingamu basobole okubeera nti nno baddayo basigala nga batambula otherwise abantu bagenda kwesibamu emiguwa abantu bagenda kubeera nga betta njagala okwagaliza Obuganda amatikkira amalungi ga baffe Ssaabasajja Kabaka agajja okubeerawo ngenda kusomeza 30 omwezi guno ogwa7 ate n'okuddamu okujjukiza abaana Bukoma Nsimbi ttiimu yammwe eya Bukoma Nsimbi Secondary School eri ku Nationals mugisabire ate mugiwe n'obuyambi obugezaayo abaana babeere mu mbeera nga nnungi nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tetugenda kusukkawo